البشير النذير الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nyini matendo amajjuvu. Tumusaba Allah sokusasira n'emirembe bideri Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatugira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala, okwesibirira entanda egenda okutujja mu bulamu buno obw'ensi gye tugenda nayo mu maaso ga Allah. Tunuulira omugugu gwe weekisse mulimu ki? watazawwadu fa inna khayra zaadi taqwa. Entanda esinga obulungi y'entanda omuntu gy'asibye erimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyenkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okulaba nga buli omu anyweza entanda. Adduniya saa, edduniya eno kwe tuli kaseera katono. Faj'alha taa, akaseera ako koolinamu akatono kafuule kakusinza Allah. Emyaka gy'ekivubuka gye tulimba tulabanga abagenda okuwangala ekiseera ekiwanvu, era tulabanga abakyaliwo. Abavubuka ku mulembe guno Allah abawadde ssente ne balemwa n'okugenda okukola hijja, okukola umra, naye nga beekwasa ekintu eki, tukyali bato. Nja kwonoona umra yange, nja kwonoona hijja yange. N'atamanya nti alfurasu la taduumu, emikisa tegibeerawo lubeerera. Kale kimanyi muvubuka nti adduniya saa, edduniya eno kwoli ekusanyusa amasanyu gaamu ga kaseera. Faj'alha taa, obuwangazi bw'olinamu obwo obutono bufuule kusinza Allah. Beera mu bulamu buno obw'edduniya nga tosuubira kukaddiwa. Omuvubuka abeera mu dduniya muno n'alabanga agenda okukootakoota, bwe ndituuka mu myaka egy'ekyenda, bwe ndiweza ekinaana, bwe ndiweza ekikumi, ebyo tobibala ng'omuvubuka. Obuwangaazi bw'olimu essaawa eno bwe buwangaazi bwo obukoleddemu ki? Adduniya saa, edduniya eno kwoli ekusanyusa bwotyo, ekutwala mu masanyu n'ogenda mu kiraabu, n'ogenda mu betingi, n'ogenda mu bikujjuko byonna. Kaseera katono. Faj'alha taa, obuwangaazi obwo Allah bwakuwadde obutono bwonna bufuule kusinza Allah. Bavubuka bangi abali wansi w'ettaka, bangi abazingiddwa mu ssanda nga bavubuka, nga n'abamu emyaka gy'olimu egigyo miwanvu ku gyabwe. Kozesa akaseera k'olimu oleme kugayaalirira, oleme na kusuubira kukaddiwa. Tosuubirangayo obuwangaazi obusukka ku obwo bw'olina. Buli omu obuwangaazi bw'alina alabenga obw'enkomerero gy'ali, obulongoosezeemu emirimu gyo. Naye twonoona nnyo olw'okusuubira ebijja mu maaso. Twonoonye nnyo ne tugwa mu mazambi olw'okusuubirayo obuwangaazi obulala.
oluvannyuma lw'okuva ku nsi kuno omuntu alina obuwangaazi obwokubiri abamanyi bwe batunuulira. obuwangaazi obwo obwokubiri bwakuleka mukulula omulungi. gwe ng'omuvubuka ogenda kuleka ki ekigenda okusigalawo ng'ofunamu empeera nga toliiwo? naye ffe tulowoolereza mu kuwangaala, n'olaba Allah baatwala n'oga nti yabadde talina byakukola, n'olaba Allah baatutte n'oga nti oyo afudde, ffe tukyali bize. bangi abali wansi w'ettaka abavubuka abakusinga obulungi, abakusinga essente, abakusinga amaanyi, n'abakusinze effujjo eryo ly'olina, naye Allah yabazingako. en'ensi tekugayaaza ng'omuvubuka. akaseera akalimu katono. obuwoomerevu bw'edduniya bulinga obuwoomerevu obuyingira ku lulimi bwa kiseera. obuwoomerevu obwo bubeera ku lulimi, omuntu tabubeera nabwo kiseera. kati gwekyawulira obuwoomerevu bw'emmere gye walya ku Idi oba gye walidde ekyeggulo, kyawulira obuwoomi obwo kyabufiiringa. kaakati naawe leka kusuubira kuwangaalira ku dduniya kuno. akaseera akalimu katono kalinga buwoomerevu obubeera ku lulimi bwa kiseera. kozesa chansi gy'olina, olongoose emirimu gyo, olongoose ibaada, okolere obulamu obw'okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga tolinaayo buwangaazi bulala. obuwangaazi obwokubiri kuleka mu kululongoolesa ebirungi. naye ffe tulabanga abaliwo buli kiseera. wendiweza ensanvu wakati bw'otunulira abantu abaliwo ku mirembe gy'abacwa, tekyali aliwo ku nsi, bonna bali wansi wa ttaka. naye nkulayira Allah mwalimu abavubuka abaali bakwenkana tebakyaliwo. naawe ekiseera kijja kutuuka nga toliiwo. naye gye tugenda tugenze naki? n'olwensonga eyo nkubiriza abavubuka okuwangaalira ku ibaada n'okuwangaaza obulamu bwaffe nga buli mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. omulundi ogwayita twatunuulira mu bimu ebyonoonya obulamu bw'abavubuka bwe kuggweera mu bikolwa eby'obwenzi, era ne tutunuulira emitawaana egiri mu bwenzi. salabul iman, obukkiriza bwo Allah bukujjamu n'abukwambululamu. kyokka ng'ekyebbeeyi omusiraamu mu bitendo byalina sifatul iman, kyekitendo ekyobukkiriza. bw'obanga owangaala ng'omuvubuka, wakad salaba Allahu minka al iman, nga Allah ekitendo ekya imaani yakikujjamu dda bwa bwenzi, osigazza ki? la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yashrabu alkhamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. era abavubuka bangi abagweredde mu bitamiizi, omwenge, abagweredde mu njaga, mutunulire kyebakola ku makubo, mutunulire omwenge kyebakola ku makubo ogubasudde ku accident, obulamu bwabwe ne bugenda ttayo nga tebanyumiddwa na bulamu bwa dduniya eno, tebalina kye bakoleddemu kibatuuse eri Allah. akati Allah akujjamu al iman, naye bwakujjamu imaani osigaza ki? obwenzi obutwambuludde ensonyi, obutututte mu bwavu obw'ekiseera obwa buli lubeerera. n'olwensonga eyo ng'omuvubuka alina okwewala ebikolwa eby'obwenzi. era mu kusoomooza okuli mu bavubuka, weewale nnyo nga ggwe omuvubuka okugenda ng'owa abakyala embuto nga bw'obata. bavubuka bangi omulimu gwabwe gwegwo.
kufunisa baana bawala mbuto bakyala mbuto nga bwe babata bwe babalikaawo ne bamala okwonoona obulamu obw'abaana abawala ne babasuula mu bbanga. Baganda bange ekyo kyakabenje nnyo eri obulamu obw'abavubuka. Abaana abawala abavubuka mwekuume. Bangi babazaddemu abaana ne babaleka nga mulittayo naye ne mutafunira kyakuyiga. Kuuma ebiseera by'olimu eby'ekivubuka. Weewale nnyo okuwa abakyala embuto n'okubawoowa nga bw'ota. Osanga omuvubuka ku myaka 32 nga yakawoowa abakyala nga 6. Awoowa Mariyamu oyo n'ata, n'awoowa Hafsa oyo n'agenda n'olubuto, n'awoowa gundi n'amuleka mu muzigo ekatwe, n'awoowa Jaliya oyo n'amudibaga bw'ati. Weewale nnyo okuwoowa abakyala nga bw'obawa embuto ate bw'otalaka. Amakulu weewale okuwasa okulimu okutalaka, kubanga abamanyi baffe ab'obusiraamu baatunuulira mafasid, akabenje akanene akali fi ziwaaji biniyati talaq. Omuntu okuwasa n'enniya ey'okuta omukyala. Abavubuka bangi bagweredde nnyo mu bufumbo obufaanana bwe butyo, naddala abawangaalira mu nsi ezitali zaabwe. Awasa omuwala biniyatu talaq, n'enniya yakumuta olw'okuba amusanze South Africa n'ayagala amweyambise. Bw'abadde ewaabwe ku butaka n'ata nga takyayagala kumanya. Bawangaalira e Dubai olw'okuba bombi bali ku kyeyo, naye ng'ekigendererwa si kyakuwasa mukyalo oyo kubeera naye, wabula ayagala kumala bwetaavu bwe, shahawa ye. Ne bawangaala nabe Saudi n'amuwoowaawo online nika, sheekhe ekkirizibwa, ne babawoowa. Naye wa fi niyatihi, mu nniya y'omuvubuka ono at-talaq, bwe mmala mission yange yandeeta wano contract neggwako oyo nga mmuta. Bangi bawakanira ku kisaawe, bangi balese abawala eyo ne babundabunda n'abaana. Be baana abamu betusanga ku street abatalina mwasirizi, kubanga abavubuka babawasa biniyatu talaq ne intention yakubawa talaka. Kasita amala okumala shahawa ye, obwetaavu obwagazi bwe kasita bumala okuggwa, oba mission ye gy'abadde nayo, naddala abo bandi ku contract yakukola. Mwegendereze nnyo okuwasa abaana ab'obuwala nga mulina missionizi zammwe. Okuwasa abaana ab'obuwala biniyatu talaq n'ekigendererwa ekyokubata oluvannyuma lw'okutuukiriza ebigendererwa byammwe. Kyobulaba obusiraamu bwaharamisa ziwaajul mutaa, obufumbo bwa contract obwonoonye nnyo olwaleero abavubuka ne muzannyira ku baana ab'obuwala, kubanga muli contract marriage. Kati mutaa ey'abashiya be babeera nayo, ajja awantu n'awasaawo omukyala nga mu nniya ye amuwasiza emyezi egi, ngenze Bunya, ngenda kuwangaalira Bunya, n'awoowayo omukyala, naye nga bw'ava e Bunya oyo agenda mumulekaawo, amulese mu masaŋŋanzira, oba amuwadde lubuto oba amulese na kiki. Baganda bange twegendereze, abavubuka bali wano, lwasi muwasa abakyala ne mubawa talaka, ne mubafunisa embuto ne mulekaawo mu mayumba, mu mizigo, mu bulamu obw'amatigga obutasanyusa, nga naye tebusobola kusanyusa muwalawo, wabula gwe olumuwa olubuto n'ogenda ku mulala, n'owasa omulala, n'owoowa omulala. Mu myaka egyo gy'olina 35
nobanga wakawoowa abakyala abasukka 5 yawoowako yawasaako ate mwe naddala abalenzi mulina chance mwe temulabika nzaalo bali baana battu be mutikka amatu be balabika n'enzaalo ono amuzaddemu n'amuta oyo n'amudampinga n'amuleka awo n'oli najja n'amuwa n'amwogereza n'amuwasa oyo naye n'amuleka awo n'amuzaalamu abaana abo kubanga ku mulembe guno gwe tuliko likathirati nisa olw'okuba abakyala bayitiridde bangi omukyala alina abaana challenge gyayitamu okufuna obufumbo obuddako nzibu nnyo alina okuba nga alina ebintu 2 ebimutunda ennyo either nga alina ssente kubanga abasinga mwagala ssente either nga mulungi nnyo ng'obulungi bwe bwe bukusikiriza ogende gyali naye njagala osaasire mwana muwala atalina bitende ebyo 2 aguwazaalamu abaana 2 n'olekaawo si ye mulungi ali awo kaalaala gwe bajja okuyaayaanira olw'obulungi bwe nga n'ebyessente talina kati twewala okuwasa nga bwe tuta abakyala obufumbo bwonna ala daimuuma asulu yaabo daimuuma kubeerawo luki lubeerera okujjako nga Allah aleese ensonga enneeyolefu nga ddala mukakasa nti mulemaganiddwa era nga muyise mu makuba amatuufu aga shariya mukwawukana naye ekikuwasisa abawala olw'okutuukiriza ebigendererwa bya contract bweggwako oyo n'oleka eyo n'abundabunda waliwo abadde alaaja naawe ennaku ezo ali Dubai muvubuka yamuwoowera eyo n'amala n'amuta anoonya tiketi emuzza alaajana bamusondereko eno ssente naye ne Uganda ani alina ssente zisondera ave Dubai atajja e Uganda abantu bakawulirako ali e Uganda yagala okugenda wa e Dubai naye ate ali e Dubai ajja e Uganda bamusondere okiraba kyangu abantu osobola obategeeza nti twagala kusondera ava Uganda agenda wa bane muyambe ku munnammwe agende e Dubai naye ate tuyambe ku munnaffe ave Dubai ajje mu jahannama ono Uganda jahannama kubanga omuntu olulinnyo ennyonyi alowooza bikoze eki biwedde era tubeesiimisa ne tubakubira n'emiki n'emiranga bannaye mwe abali eyo mutuweereze ku ssente naye ate ali e Dubai ate atandika okusaba abali Uganda oli alabanga omuzannyo ebintu ebitaliiyo naye nga mwe abavubuka mwe mubituusizza ku baana abo abaana ab'obuwala mwewale nnyo okuwasa abaana abawala nga we mubatalaka mwewale nnyo okuwasa kuyingira mu bufumbo bwa kontrakiti mwewale nikahul mutaa nika eya mutaa eya kontrakiti ey'ekiseera nabbi yagiharamisa yawmu Khaybar nabbi n'aharamisa obufumbo bwa nikahul mutaa tebukkirizibwa naye ogenda okulaba abavubuka beewogoma eyo kyova olaba obwangu obutuuse ku abaana ab'obuwala bwe bubatadde mu bizibu ebyolubeerera bye bakaaba alabye omuvubuka amulabye amubugumizza amulimbyelimbye online nika muvubuka muleka atuuke mu bazadde bamulabe akuwe respekiti alabe bazadde bo amanye ne gye bakuzaala naawe omanye gye bamuzaala muleke nnyo kwanguwa bwe mutyo okujjako nga waliwo embeera ey'obuzibu conditions ezituukirirwa okulaba nga abantu bayingira mu bufumbo obwo obwa online nika otherwise temumala gakitwala bwe mutyo nga bwe mwagala lightly musiimaganya amangu ago batuweeko online okujjako nga waliwo ensonga ezisoose okutunuulirwa lwaki bano bawoowebwa tebasobola kujja mu bazadde waliwo obuzibu eyo gye bali bayinza okugwa mu haramu
bazadde baabwe bamanyikiddwa, famire ne famire ziri ne Uganda ezasigala bagendeyo bamanye ani azaala Swaibu, ani azaala Hafswa. Naye mwe mwagala ebintu bikutula babiri nakufuna seeka ku ssimu n'okufuna abasiraamu abazaawo okuleeta ejjama eswala be mutamanyi nakumanya, mubeerewo ng'abajulizi. Kino tukikutule. Mariamu agende ne Ahmada n'olaba asaala sunna n'omuguumika n'omugaa w'omaliriza gy'ojulire. Bufumbo bwa kika kyo basiraamu nga n'oyo Ahmada ajulidde temugenda kuddayo kumulaba. Azze buzi kusaala ne mumuyingiza mu bintu byatakola ki, byatanaba nakumanya, byatagenda nakubeeramu. Obusiraamu butunuulira omujulizi yaani. Ezo n'ensobi tuzikoze mu kugwa mu bisoomooza abavubuka. Kyembagambye ng'omuvubuka weewale okuwa abakyala embuto n'okuwoowa nga bw'otalaka. Wasanga olina ekigendererwa ekyokuwangala n'omwana oyo w'obuwala. Bye mukola abaana abo abawala nga muwasa bwe muta, bye mugenda okusasula eri abaana bammwe, bye mugenda okusasula eri bannyina mmwe. Kyoyisaamu omwana omuwala kyoyinza okuyitamu eri abaana bo. Wegendereze. Olabanga ebiwedde naye tebinnakola ki, tebinnaggwa. Ensonga endala mu bisoomooza abavubuka, assafaru ila alkharij. Abavubuka baagala nnyo okutambula okugenda mu nsi z'ebweru. Ekyo kyakusoomooza kinene. Bangi obulamu bwabwe bwonoonekedde mu mawanga. Gende South Africa otunuulire ennamba esingayo obungi. Gende Dubai, genda mu nsi ez'abazungu, wonna woolaga. Kati abavubuka baagala nnyo assafari ila alkharij. N'osanga abavubuka bali eyo ng'omwenge gwabamalawo, tebamanyi busiraamu, tebali ku ddiini, wabula beeyisanga bwe baagala kunywa mwenge. Abamu beerokosa ne bava mu busiraamu, abamu ne babeera mu bikolwa eby'okufera. Assafaru ila alkharij. Abavubuka baagadde nnyo okutambula okugenda mu nsi z'ebweru. Omuntu n'agenda nga talina nekyagenda kukola, wabula agenze kuyiya eyo buki, bulamu. Ne batuuka ne bamusuulaawo n'atandika okumagaamaga wa waatandikira, n'agwa mu bikolwa eby'obaseegu. Abamu bayingidde obwamalaaya kutuuka mu nsi gye batuuseemu nga talina kyagenda kukolayo. Bye yali asuubira ng'abisuubira wano, ng'ebibalo byabirina, wallahi nga si byalaba. Ekivaamu n'ayingira enkambi y'abamalaaya n'atandika okwetunda. Oli n'ayingira enkambi y'abasiyazi. Bangi bayingidde enkambi y'abanywi b'omwenge. Abamu ne balokoka, abamu bagwa n'eddalu. Mwewale nnyo kigambo kwagala kufuluma kgenda mu nsi ezo nga tolina wogenda kutuukira, tolina mission ekutute. Abamu batuuka enaaga twalimbibwa, batumatiza abaatuleeta, tugenza otuuka wano nga tetulina kyetulaba. Omwana n'atuuka ku street, bangi abeetunda basiraamu. Syagadde kunnyonnyola fulaani ne fulaana ne fulaana, naye assafaru ila alkharij. Abavubuka mwagadde nnyo okufulumako mu nsi ezo, naye ne mwerabira obuzibu obuliyo. Nakali gwe njagala okubemu ekifaananyi nga gwe muyindi, tolina kyogenda kukola wano Uganda, bakutuusizza entebe, otandikira wa? Kubamu ekifaananyi ekyo. Ne bali bannaffe we baagala ennyo ne bagenda e South Africa, obulamu bwe naaba nga takyasobola nakudda Uganda, nga ne bw'omugamba nti enkya komawo ne ssente ezimuza tazikola ki, tazirina. Bangi bali eyo balajanira wano, abantu bawana ate babayambi. Kati muleme nnyo kunyumirwa kutwala bulamu bweru
nga tolina mission ekututte wabula nga gwoga nti ngenze kuyiyiza eyo. Empisa z'abaana zigenza abaana abavubuka ne bayingira ebikolwa ebikyamu. So omuntu bw'abeera wano afunamu abo abamukwatibwa ensonyi n'agumiikiriza ne yeerwanako, naye eri we bigaana omuntu alina kuyingira bikolwa bikyamu. Bangi bafera, n'afera abazungu, n'afera abantu bangi abayingidde mu bw'abamalaaya, bangi abanywedde emyenge, bangi abalokuse bavubuka. Atuuka eyo ng'alaba kyekirina omumutaasa. Kale ekigambo ky'okufuluma okugenda mu nsi ezaabo kituleetedde obuzibu bunene. Assafar ila al-kharij. Bw'oba olaba kyogenderako tekiriiwo nga bakututte kuyiiyiza eyo, ayiiyiriza wano ku butaka yasinga. Naye oli akutwala ojja kuyiiya n'asulawa, ojja kufuna abakusuza, n'atandikirawa, tojja kubulwa. Obulamu obwo bukaluba era kyakusoomooza kinene eri abavubuka. Wallahi abamu bayita mu bibira, abamu n'engo ne zibalya, abamu ne bagwa ne mu nnyanja nga tebatuuse, bagenda basalinkiriza. Bannammwe engo ne zibaliira ddala ne batamanyirikirwako mayitire. Bamusomedde mu mission naye ng'agenda asalinkiriza, bayita mu bibira miles. Wano nga nakusitulidde omuntu eyasimattuka ng'ayingira South Africa n'akunyumiza engeri gye yayingira mu South Africa, oyinza okukaaba amaziga. N'atambula ebibira mayiro 9 nsiko, ng'empologoma zikaaba, engo abamu ne zibalya ne basikatira mu mazzi nga tasobola. Timulowooza nti buli atuuka eyalinyirawo Ntebe. Bayita mu kusoomoozebwa kunene. Kati ayise bw'atyo mu bibira n'asaabazibwa ku mazzi n'atambula mu buyinike bwe butyo, kyokka nga ne gy'atuuse talina kyagenda kukola. N'asooka alolobala emyezi 9. Ate eri buli gw'olabako buli omu akwewala omuleetera bizibu. Akati abavubuka tuleme nnyo kwegomba. Bwengenda ebweru biba biwedde. Bameka abagenze ne biggwa bw'olabye. Ate kisinze ennaku munnammwe n'ayita mu buzibu bwe butyo, engo ne zaagala n'okumulya, n'ayita mu mpologoma. Mungu n'amuwa chansi, n'atandika okufuna kyakola, n'akifissa, n'akisevinga, n'aweereza ggwe gw'atudde wano ku street y'e Kampala nga bw'okola ki? Nga bw'olya. Naye nga wallahi tomanyi buzibu bw'ayitamu. N'amanya nti omuteerawo kayumba at least karuumuzi 2 nga nako omulimba bulimbi, buli kyaweereza oteeka ku mumwa. Oli mubi nnyo era ago amazigo oli waggasasula. Kyengezaako okubategeeza kyeki abavubuka obutamala geegomba bwegombi, kugendako buki bweru. Abamu batutomeza ne bakutuusa ebweru n'otangaalira, tolinaayo mulimu gwa mutwe gwe wasomerera, wabula oli awo otutte mutwe gwo. Naye nga bannammwe bayita mu buzibu okusomoka, era n'abamu ne bafa ne batatuuka gye babadde balaga. Kati safaru ila al-kharij, okufuluma ebweru kituusiza abantu bangi mu mbeera ey'okukola ki? Ebasoomooza, era bangi bagudde mu bizibu abavubuka. Ensonga endala mu bimu ebirwadde ebiri mu bavubuka, ashuhura, obwasereebu butuleetedde obuzibu. Abantu baagadde nnyo okufuuka basereebu
nga bayita mu makubo amakyamu agatali ga busiraamu. Ekisinga okunkwasa ennaku n'osanga n'omuntu alwana okufuna obwa serebu nga muwalimu. Kyova olaba abamu basomesa n'ebikyamu ku social media, n'omulaba leero ali mu bamuhibbiina, leero ali mu mawuledi, leero ali mu batabuliiki, leero ali mu bajinti, kubanga anoonya bonna kubasanyusa. Obusiraamu tebabugatta bwe batyo, tebabugattira ku haramu. Kati obwa serebu butuleetedde obuzibu. Abantu baagadde nnyo okufuuka ba celebrity, okwatiikirira. Wallahi obwa serebu obusinga obutuufu kwe kubeera serebu maaso gani? Maaso ga Allah, so si bantu. Abantu betusanyusa tebalina kye bagenda tuwa. Abantu betusanyusa empeera zigenda. Abantu betusanyusa eddiini efa. Waliyo abasiraamu abalina emigaso mingi nnyo nga bagasa n'abasiraamu okusinga oyo ayayita serebu. Omuntu naaba nga asomesa ddiini naye ng'alulunkana kuweza ba followers. Kati n'aba followers emitwalo 4, emitwalo 6, gwasomesa eddiini ba followers obaagaza ki? Enamba y'aba followers ekugasa ki? Baganda bange obwa serebu boonoonya abavubuka, butukozesezza ebikyama, bannaddiini n'abatali bannaddiini. Obwa serebu lumbe. Kamera zino Allah azituwadde, naye kikemo kinene nnyo gye tuli. Anaatuuka eri Allah ng'awonye ekigezo kino ekya kamera ne zitamukozesa nsobi. Nze mulaba abamu basomesa bisesa, abamu basomesa bulimba, abamu bakoze ebikolwa ebibi kwagala kufuna bamugoberera. Ninga eno ddiini. Baganda bange al-ikhlas, abamu beeyambudde mubalaba ku mikutu, ayagala afuuke serebu, ayagala ayogerebweko. Kati obwa serebu bufuuse ekizibu gye tuli. Obwa serebu kizibu eri abavubuka. Ntwayogeraawo ebintu ebitaliyo. Olwo nawulira ayogera nti bamalayika bagenda okukuba omuntu akakadde k'embooko. Naye nga ebyo Allah yabyogerera wa? Muntu atasala malayika bagenda mukuba miliyoni y'embooko. Lwaki muteeka abantu ku bunkenke? Yogera nabbi bye yayogera. Ebigambo nabbi bye yayogera bimala. So si kuteekamu bibyo bujogoli. Kati ekituleesedde awo lwerumbe luno lwa kamera. Naye nga wallahi waliyo baganda baffe abagase nnyo n'okusinga ffe abalabikira mu kamera, n'okusinga abalabikira mu kamera nga ba mugaso nnyo eri eddiini eno. Tolulunkananga kufuna bwa serebu, buyinza n'okutuusa mu maaso ga Allah nga tolina ki? Nga tolina mpeera. Kati obwa serebu kizibu. Mulaba kye bukozesa abantu, ebikolwa ebibi, ebikolwa by'ebuseegu, ebikolwa ebitumalamu ikhlas. Tunyweze okulaba nga tetululunkanira kusiimisa baki? Bantu. Wabula okola kusiimisa ani? Kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo abavubuka, ekigambo ky'obwa serebu kizibu. Efuuse challenge gye tuli, efuuse challenge gye muli. Nze mpozi nabaga sekyali muvubuka. Efuuse challenge gye mukola ki? Gye muli. Oli muvubuka sheikh? Ego kyali nkulabye. Ntegerekse. Obuvubuka tabu kizibu. Tukyewale, mukyewale okusobola okukuuma eddiini eno. Ntegerekse kimanye nti Allah okusitula omuntu okumumanyisa mu bantu si kululunkanako. Akikola yani? Allah yekka yalangirira mu bantu. Naga nti inni uhibbu fulan,
oyo omuddu mwagala fa ahibbuhu nammwe mukole ki mumwagale. Allah yateeka mu mitima gy'abantu okwagala. Gwe tobulunkanira kukola bujogoli nabisasamaza nabisesa nabikolaki nabivuula ddiini ng'oyagala otegeerekeke. Gwe kola Allah byayagala. Ebyabantu okukwagala birekerani lekere Allah. Yategeeza abantu era yabategeeza ne bakutyawa lillah. Kati leka kululunkana kufuuka serebe. Kigambo kya celebrity kituleetedde obuzibu. Tusomesa n'emboozi ez'obunyonyi ne tulabikira ne ku mikolo egitali gya busiraamu kubanga ogenze kusanyusa beegindi. Lwaki tululunkana okusanyusa abantu nga tetunyiiza Allah? Baganda bange abasiraamu tunywere, ensonga eyo nkulu. Leka kululunkana kusanyusa bantu, lulunkanira kusanyusa ani? Kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga endala min wasaya shabab, mu bimu omuvubuka byateekeddwa okunyweza tuli fenna okufuula obulamu bwe bwonna fi taati llah, okugondera ani? Okugondera Allah. Mutunulire wasiya eno. Hasan al-Basri yagiramira abavubuka. Yenjagala nange okulamira buli muvubuka yenna omusiraamu ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala. Yagamba Hasan al-Basri alayhi rahmatullah, yagamba nti ya ma'ashara shabab, abange mu abavubuka, owange gwe muvubuka gwe, alaykum bil akhirah, mukolerere nnyo akhira, mukole nnyo emirimu egigenda okubasiimisa eri Allah. Fatulubuha, era munoonye akhira mu mirimu gyammwe gye mukola. Naga nti fakathiran ra'ayna man talaba al akhira fa adrakaha, bangi abalibiddwako abavubuka nga bakolera akhira ate era Allah n'agibawa. Bavubuka bangi abakoleredde akhira ate era Allah n'agibawa. Ma'a duniya, n'edduniya Allah n'agibawa. Kitegeeza omuntu buli wakolera akhira n'edduniya Allah agikola ki? Agimuwa. Tuli fenna wama ra'ayna ahadan, yagamba tetulina bwe tulabye yenna talaba duniya, ng'anoonya duniya gyalulunkanira, fa adraka al akhira ma'a duniya, akhira n'agifuna n'edduniya. Buli lwolulunkanira akhira, edduniya Allah agikuleetera. Naye buli lwolulunkanira edduniya, kizibu okufuna ki? Akhira. Baganda bange abavubuka abali eyo, tululunkanira akhira, edduniya Allah jjajjireeta. Teri yalulunkanira dduniya, akhira n'agifuna. Njagala ondagire buli muntu yenna edduniya bwetutte ng'ali ku dduniya, omutunuulire oba akhira agirina. Mutunulire emisono gye twambala, kirambo abavubuka gye basiibamu, abawuliriza musiki, abatutte obulamu bwabwe mu bintu by'amasanyu naye nga temulimu akhira. Omuvubuka amala obudde bwe ng'anoonya edduniya nga akhira tagirina. Naye yagamba Hasan al-Basri n'agamba nti alaykum ya ma'ashara shabab, abange mu abavubuka, alaykum bil akhira, munyweze nnyo akhira. Fatulubuha, buli omu gy'aba anoonya. Mu buvubuka bw'olimu noonya akhira. Fakathiran ra'ayna, bangi abalabiddwa mu bavubuka, man talaba al akhira, anoonya akhira, fa adraka kullaha, yonna n'agifuna n'edduniya. Akhira Allah agimuwadde n'edduniya, akhira agirina n'edduniya agirina. Naye wama ra'ayna ahadan
teri yalabiddwa mu bavubuka talaba dunya ng'abadde anoonya dunya fa adraka al akhira maa dunya akhira n'agifuna neki edunya tosobola kulunkanira dunya Allah n'akuleetera akhira naye ate bw'olulunkanira akhira eddunya Allah agikola ki agireeta omuvubuka n'avuga emmotoka ennene n'awulira nga baaziina n'akyama ku muzikiti bwe tufuna essente ate tujjula buseegu kusiiba ku biiki kwambala binu kusiiba mu kanvasi lwa wiikendi kwambala topi kugenda kutuula ku tebo ziriko myenge mulaba abavubuka waliwo ekivulu n'atuula ku tebo bweti bagiguze miliyoni 10 bano banywa walagi olw'okuba mbu ye isima yanywa mazzi naye nga nabbi yagamba ati man kana yuminu billahi wal yawmil akhir akkiriza Allah n'olunaku olw'enkomerero fala yajlis ala maida tageza n'atuulanga ku tebo tudaaru alaiha alkhamr ng'eyeetoolozebwako muki omwenge teriyo omuvubuka anoonyeza duniya fa adraka al akhira akhira najifuna buli anoonya duniya akhira emuleka kyokka wal akhiratun khairun wa abqa tunira abaana abawala emisono gye bambala makundi gali bweru amabeere gali bweru enviiri azitadde ali bweru temuli swala obulamu agenda mu kiraabu abamu banywa n'essigala oyo akhira alina bw'oba onoonya bamujja n'ogiwoyo tunulira abantu Allah bawadde akhira nga banoonya akhira obulamu bwabwe n'akwata kulaani Allah amuwadde bizinesi naye n'asigala ku busiraamu umura bwetuuka n'agenda e Makka oyo Allah amusembereza edduniya naye buli yenna alulunkanira edduniya kyentegeeza kyeki hammu yammwe ng'abavubuka mululunkanire kukolera akhira so siki bw'onoolulunkanira okukolera akhira edduniya Allah agenda gikuleetera yokka raghida mu bugonvu bwayo agikusembereza nkulayirira Allah mu akhira mulimu edduniya nywerera ku busiraamu Allah agenda kukuleetera edduniya nywerera ku ibaada Allah agenda kukuleetera edduniya naye bw'onoonywerera ku dduniya neekutwala akhira ekukoze eki ekusubye kyokka ate kisinze ennaku ffenna olugendo lwaffe lusibira ku ki ku akhira ku nkomerero buli omu tunuulira enkomerero oyo wawa ofungiikirira afanajalu lmuslimina kalmujirimiini musuubira nti Allah asobola okufuula abamujirimu ng'abasiraamu afanajalu lmuslimina kalmujirimiini abange mmwe abavubuka abali mu bikolwa ebibi mulowooza Allah asobola okubasasula kyenkanyi n'asasula ayambala kundisho n'asasulamu oyo ayeebikkiridde jalabib afanajalu lmuslimina kalmujirimiin asaala Allah n'amusasula n'oyo atasaala tekisoboka kalla saa ma yahkumuun bweba yekyali endowoozayo olamula bubi Allah tasobola kusasula muntu atadde bulamu bwe ku akhira n'amusasula ng'oyo addidde obulamu bwe abutadde ku ki duniya etututte olina abeera mu ddiiru zanjaga kukukusanjaga olina abeera mu ddiiru zijjamu bantu nsigo yasomera abantu ddiiru ez'abamalaaya bannaaye edduniya abavubuka edduniya tebatwala alaikum bil akhira tunyweze nnyo akhira Allah ajja tusisinkanya edduniya agituwe nga tetutaddeemu maanyi gaayo ekyokubiri kyembalambira kubanga eddalusu yange esembyeyo ku musomo gw'abavubuka mulundi ogujja tugenda kusoma musomo mulala bagambye nti alaikum bil akhira twekwate nnyo tukolera akhira ekyokubiri baganda bange abavubuka
alaikum bihtirami al-akabir, gezaako nnyo nga bwe kisoboka okuwa abantu abakulu ekitiibwa kyabwe, wa abantu abakulu ekitiibwa kyabwe. laisa minna man lam yarham sagirana wala yarifu haqqa kabirana. nabbi yagamba si wamuffe oyo atasobola kusaasira bato ate nga tamanyi kitiibwa kyabo bakulu. mugezeeko nnyo okuwa abantu ababasinga ku myaka ekitiibwa. mugenda ne mukozesa eryanyi eriri mu bavubuka ne muvuma n'abantu abali mu myaka gy'abazadde bammwe, emikisa mu duniya muno ne gibabula. muwe nnyo abantu abakuze mu myaka ekitiibwa. naddala bwe olaba omuntu ng'awangaalidde ku busiraamu, muwe nnyo ekitiibwa. abantu abo bali mu baraka kasita Allah amuwangaaliza ku buki, ku busiraamu. muwe ekitiibwa, mubawe ekitiibwa ekibajyamu. ntegerekisi ensonga eyokusatu mu ebyo ebirambiro eri abavubuka biteekeddwa okutwala nga kikulu, al inayatu bikitabillah, ekitabo kya Allah tukiwa obudde nga ye Qur'ani y'ekitiibwa. hifidhan, mu kukikwata, tilawatan, okukisoma. ku ebyo byombiriri byenjogedde nga gwe omuvubuka olinako ki? Kulaani mu mutwe mweri, omanyi okusoma kale Kulaani. bavubuka bangi obulamu bwabwe babumalidde mu kumala ebintu eby'amasanyu. Kulaani mu mutwe teriimu, n'okugisoma tamanyi. wabula tumanyi ensiriya z'emmamba, obafumba emmere ez'empombo, awali emmere ewooma obulungi, awali bufe, ebifo ebikyakalwamu, ebyo tubimanyi. ne alaikum bil inayati bikitabillah, mufeeyo ku kitabo kya Allah, hifidhan wa tilawatan, okukikwata n'okukisoma. nsonga eyokusatu, mwewale nnyo okufumbirwa abakyala bambagalako ssente. nkozesezza kigambo okufumbirwa kubanga buli wogenda ku mukyala akusinga ssente ng'ekikututteyo ssente obanga afumbiddwa. kubanga ekigenderwa ky'abavubuka mu duniya kikubula. oli ayagala kufuna mukyala alina ssente, gwoba namubbi ggwe. kubanga bwe wonoonya omukyala alina ssente oba oyagala kumubba. nabbi okufumbirwa Khadija nga amusinga ku ssente yali tayagala kumubba, era nabbi yali wa mazima ekitali kumu. mwagala kufumbirwa bakyala balina ku ssente mubabbe. kati ekyo kyewala okululunkana obulamu bwo nga gwonoonya basuga mani. yagala alina ssente, ananyambako, alina ennyumba ng'erina mu geeti. ebyo ebitendo byammwe mubyewale. kubanga neemunya omuntu enkwatagana ejjeetya ey'omuntu omwavulu nkupe ku mugagga okugjako ng'oli mubbi. gweoyagala ofumbirwa omugagga owase, gwe n'otabaamu nansonyi n'amahale g'ogenda okuwa omukyala nga yagakuwadde. tibwotuuka wali mu ddiiro ng'ozijjayo ng'ozimpa. la hawla wala quwwata illa billah. obwo obulamu bwa kika ki bwe tuyingiddemu obugenda okubaleka nga muli bangalo bunani. lulunkana nnyo obeere nga gwakola ki? gwawasa, ogaba amahale, osigaze ekitiibwa ky'omusajja. ekitiibwa ky'omusajja kifa kumuwasa, kudduka buvunaanyizibwa. n'otunuulira akugulira emmere, omulage n'empale ezikwabiseeko ezikaddiye, akuleetere, akuwa ekitiibwa gwe. ekyo mukyewale. mubeere bakozi b'amaanyi
abateekayo obuvunaanyizibwa abatadduka buki buvunanyizibwa. Leka ebirooto by'okubiteeka mu bakyala bagenda kukuwasa bakugabirire ssente olwota bakuwasizza. Lwaki tolootako nga gwowasizza? Era ekyo ekirooto ogenda okitambuza bayimaamu b'emizikiti bakikuvunulire, kyakitegeeza ojja kufuna omukyala nga mugagga. Naawe n'obeera awo ne weesunga n'olera engalo. Kyovulaba mulimbye nnyo naddala buno obuwala bambi bubeera ebweru, ne kakwesiga ne kakusindikira ne ssente n'okabba. Muyambeeko bannaayi, society efe y'abavubuka kitiibwa kibaweddemu. Abakazi bajja bakuba ebigu, bajja baswaza. Gwe oba owasa leka kunyumirwa kukola ki? Kuwasibwa. Naye gwe bakuwase osigaze mulimu ki? Kubanga ojja kufuuka nga mashini. Omukyala atuuke n'okukukompeya linga tolina kyosobola. Weegaganule ofiire ne mubikunta. Please my friend. Kubanga ojja kubanga machinery bakupangisiza buki? Bupangisa. N'ekikuleese omukyala akiraba tekikola ki? Tekiriwo. Ate akuteekamu ssente ze ki? Alaba osula mu ssuuka ze ozikaddiiriza bwereere. Lwaki takugoba? Ajja kukugoba. Ate ogeye tebalina, abakyala abo bazibu nnyo, tebalina mpisa. Gwe muzibu, gwe wabayiikiriza. Abo beetaaga bannaabwe. Ntegerekisa n'olw'ensonga eyo ekyo tukyewale, era mukyewale nnyo abavubuka okulootera mu birooto ebyo. Waliwo ebintu khayaliya, ng'omuntu abeera mu birooto. Tuba tutambula ekisawo ky'essente ne kigwa, ne baŋŋamba tebigaba. Eyo khayali, ebintu ebitakola ki? Ebitaliiyo byolooteramu. Mwejje mu birooto, mwejje mu nsi ensuubize, mweteeke mu kukolerera ensi n'okukolera akhira. Obulamu bw'edduniya omuvubuka tawummula. Buli wokolera obuvubuka bwo otereka kuwummula mu buki? Mu bukadde. Naye bwe tunaabeera bangalo bunani mu buvubuka, n'obukadde bugenda tusumbuwa. Ate era teriyo kikooya nga muntu kutegana mu buvubuka n'ategana ne mu buki? Ne mu bukadde. Weeyambeko, weesaasire, oteganire mu buvubuka, owummule mu buki? Mu bukadde. Tuli ffenna ekiddirira ekisembayo naddala abavubuka twewale nnyo kigambo ky'okuwuliriza music. Nsibuko ya bwenzi, nsibuko ya bwononefu okuwuliriza music. Usanga abaana abajjudde mu music, abawuliriza music obulamu bwabwe. Kyobulaba ensibuko y'amajini okutaakuula abantu egabayingira. Baganda bange music ayitiridde mu mayumba, music ali mu mamotoka. Omwana n'ava ne wano agenda Saudi n'asiba ennyimba z'abakafeero, n'oziwuliriza mu nsi eya tawhidi. Abatawuliriza music oli mu luumu yo otaddeko basudde, otaddeko kisaakye. Daba wosiba obwononefu bw'otambula nabwo. Ali waggulu eyo wakujjululirira mu bbanga n'omuguguugo ogwo ogw'obwononefu ogenda kukola otya? Mwewala okuwuliriza music abavubuka. Kyobulaba era embaga zaffe zifudde nnyo. Lwaki? Bagamba obusiraamu ne mutabuka. Erina okubaako music, erina okubaako music, erina okubaako music. Baganda bange ekyo tukyewale okuwuliriza music. Tutuulenga nnyo mu irimu okubeera nga tusoma obusiraamu bwaffe. Ntegerekisa, tuula mu irimu owuliriza obuki?
obulamu bwobeereko neddarusu zotuulamu buli wiiki wowuliriza irimu okwejjukanya ku busiraamu n'okubuyiga. Ebivulu bitutwala, mulaba ensi ejjudde bikemo, buli kiseera wabeerawo ebikemo ebijja ebituwugula. Mugezeeko okwekumaakuma nga mwekumira ku busiraamu, kusoma irimu, kugiddiŋŋana, kuwuliriza misomo, tusobole okutebenkeza obulamu bwaffe. Tuli ffenna basiraamu. N'olw'ensonga ezenjagadde okubeera nga mbakuutira tubeere nga tunyweza obusiraamu bwaffe nga tutuula wansi waabo abatusingako okumanya. Era aleikum bikathiratul istima, muyitirize nnyo kuwuliriza na kusoma busiraamu, so si kuyitiriza kwogera. Bavubuka mwagala nnyo okwogera ate nga temusomye. Okwogera mukwagala nnyo ate nga temusomye. Kati beera mubawuliriza irimu, mubagisoma, so si kuyitiriza kukola ki? Mukwogera okwo kwe twagala okwogera ennyo gye tukolera ensobi n'okuyingira mu bumogo bw'abantu. Irimu togirina, wabula enkya n'obakira mulala ne luli n'obakira mulala. Irimu eyo ya fitina mugyewala abavubuka. Somesa bantu mazima, byosomesa bikubuze. Musomese bantu bategeera obusiraamu. Ne luli n'owalampa gundi, luli n'odda ku gundi, era n'odda ku gundi, n'odda ku bakusinga okumanya, n'odda ku baali badde bakusomesa obusomesa, n'obakolako attack. Mwewale irimu erimu fitina. Era nekyenjagala okukuutira abavubuka, baganda baffe, abaana abavubuka abasoma, abanoonya irimu, musooke mutuule wansi w'abamaseeka babasomese. Abo be mulaba nga banywevu mu ddiini bakusomese, otandikire ku irimu y'omuntu atandikwa. Eyali badde atandika irimu erina amadaala, tebatandikira ku irimu nnene. Wakafuluma oyagala kuleeta masaala ga sabuti, oyagala kuleeta masaala ga kudda mu jjama, oyagala kuleeta masaala manene agakusinga n'obunene. Irimu erina marahili, stages. Toyagala kukolera linnya ku balala, sooka otuule wansi ofune irimu etandikwa. Ekyo bwe tunaaba tubikoze tujja kubeera balungi. Naye twagala tutandikire waggulu. N'olw'ensonga eyo twewala irimu erimu fitina. Era mwewale ennimi zaffe, muzikuume nnyo mu fitina zonna ez'obusiraamu, kubanga fitina z'obusiraamu nsikire. Wewale irimu ya fitina ez'obusiraamu, zigenda kwonoona irimu yo, zigenda kwonoona future yo nga gwe omuvubuka. Kabe kasinge mwewale ebyobufuzi, nsibuko ya kwonoona na kukutta future yo. Ebyobufuzi byotategera bikole ki? Byesonyiire ddala. Jangu ku muzindaalo, oba okutta omuzindaalo, tusomesa basiraamu. Allah yagamba, nabbi yagamba. Ekikuyingiza mu byobufuzi bite, bijja kwonoonera obulamu bwo. Twagala nnyo ebyobufuzi okubyogerako n'okuwalampa bye tutategeera. Ntegerekisi akati okukuuma irimu yo n'ekitiibwa kyo n'okukuuma obuvubuka bwo, weewale fitina zonna eziri mu busiraamu, era weewale ebyobufuzi by'obusiraamu. Bitutte bangi, irimu n'efa. Ebyobufuzi by'obusiraamu bitutte bangi. Baganda bange, athabaatu ala alhaq, ekisemberayo ddala athabaatu ala alhaq. Nywerera ku mazima. Amazima gakaawa, era abasinga obungi tebagaagala, naye mwe muli obuwanguzi. Yogera mazima. Totunuulira abantu kukubira mu ngalo nabakukyawa. Lulunkanira kusiimisa Allah. Anaasiimisa Allah agenda kufuna obuwanguzi bw'edduniya n'akhira. Athabaatu ala alhaq. Nywerera ku mazima. La takunu mudhabdhab, tobeera muntu wannaki wannampuyimeka biri. Athabaatu ala alhaq, nywerera ku mazima. Gakaawa, galuma bangi, naye googere era gakolereko, osobole okufuna obuwanguzi bw'edduniya n'akhira.
bw'oba olina endaba gy'olaba nga ya busiraamu ng'eriko abakulembera mu kugiraba nga kunywerera kwoba onywerera, leka kgenda nakusanyusa bangi, ojja kwonona ekitiibwa kyo. Bangi abazze nga bwe batyo bawuguka bagenda n'abantu, gyalaba abangi gyawuguka, nywerera ku maki? Ku mazima. Amazima ago bwe buwanguzi bw'edduniya eno era bwe buwanguzi bwa akhira. Saagala kususaawo bigambo byange, abantu bazze nnyo batubuuza nnyo, Sheekh ali atya, Sheekh ali atya, Sheekh Omar Sidiiki Ndawula. Alhamdulillah ali mu mikono gy'abasawo, ali mu mikono gy'abasawo. Twongere kumusabira na kusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusuuse. Ali mu mikono gy'abaki? Gy'abasawo. Mulundi guli nayogera ebigambo wano nesisuubira nti waliwo omusiraamu asobola okufuna entegeera evvuunulamu ebirala. Bigambo bye nayogera biri kiriya ku Sheekh mukwano gwange, nasoma naye aba mumulabye ejjo wano. Twasulanga mu bikunta abantu aba amanyi omugongo gwange bwe gufaanana, mmanyi omugongo gwe bwe gufaanana. Saakamulaba jjo wano. Twasulanga mu bikunta ebyo, nze naye ne Sheekh Tawil bwe mba mwogerako njogera ku mukwano gwange gwe mmanyi. Naye nali sisuubira nti ate waliwo omuntu asobola okuvvuunulamu ebibye. Sheekh mulwadde, mumusabire, mumuteeke mu dduwa, temuvvuunulamu byammwe birala, naffe tetulinaamu birala, wabula twagala obulamu bwa muganda waffe abeere ow'omugaso eri abaki? Tovvuunulamu bibyo, era temuliimu kigendererwa kirala gwe kyotegeeramu. Ffe tetulina fitina twakoowa era tetuzaagala zitukuse, naye Sheekh mumusabire, mumuteeke mu dduwa zammwe. Ali mu mikono gy'abaki? Gy'abasawo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yashfiyahu shifaa'an ajila. Allah amuwonye, amusuuse, amuwe obulamu bulungi, agase n'abaki? Abasiraamu adde eri abantu be nga mulamu. Bye bigambo byange ebyo byenjagadde okubatuusaako akabungeezi ak'olwaleero. Inshallah tukwatagane n'omusomo omulala biidhinillah. Nsuubira nti obubaka bwempadde mu musomo gw'abavubuka butumala. Alina kyayizeemu akole ki? Ayige, nyweze ebyo ebikolwa ebikyamu, tubyewale, tusobole okutereeza obulamu bwaffe nga society yaffe ey'abaki? Ey'abasiraamu, kubanga society y'abasiraamu esingamu baki? Esingamu bavubuka. Bwe tuba tetubabuuliridde na kubasibirira ntanda, kutunulira ebigambo abamanyi baffe abatukulembera bye basibirira abavubuka, tuba twerimbye era tuba tetulina kye tukoze eri society eno, ate nga yesingamu abaki? Abantu. N'olw'ensonga eyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nyini buyinza awaniridde entunuusi zaffe, atutaase atusitule mu madaala, atuwe enkomerero ennungi, atutaase obwavu n'obukafiiri. Nsaba Allah atutaase endwadde, atutaase abantu abakyamu, atutaase ab'ensaalwa, atuwe emitima emirungi egirimu okumutya, atuzze gyali Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okukolera obusiraamu, atugabirire ikhlaasu fil qawli wal amal, atukingirize ebikolwa ebibi, atukingirize okulabikira mu mikolo egitali gya busiraamu. Tumwegayira Allah subhanahu wa ta'ala atukingirize obuseegu, abujje mu maka gaffe, abujje mu baana baffe, abujje mu masomero gaffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'obanga otuuse ekiseera ekitujjulula, ayi Allah tujjulule nga otusiimye. Innaka waliyu dhalika wal qadiru alayk. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.